Samwiri ekisooka essula ya 9 olunyiriri olwabiri mu 4. Nali mmaze oddutambulako ekitundu naye kati ekitundu kye njagala okusoma kiri mu katundu B. Ke katundu B yali amaze Samwiri okubayingiza mu kisenge ekigazi. Ekisenge ekigazi ekyo twakinnyonnyola. Abataaliwo mugende ku YouTube mujja kubisangayo, enjiri eyo gyeri. Twakinnyonnyola ekisenge ekigazi nti Samwiri bwe yasisinkana oba Sawulo n'omuddu we bwe basisinkana Samwiri yabatwala mu kisenge ekigazi, in the bigger room. Kakati ekyo kyatukolera amakulu mangi era abantu bakikubira aleluya n'amiina ez'amaanyi. Bayibuli egamba akatundu B katandikira eyange wano egamba it because it was set aside for you for this occasion. From the time I said I have invited guests and so dined with Samuel that day. Bayibuli egamba naawe okulutimbe nja kujja tofaayo, nja kujja ku lunyiriri ndowooza oluddako wenja okwetaagira. Bayibuli egamba nti Samwiri n'agamba Sawulo nti lya. Kola ki? Haleluya. Samwiri n'agamba Sawulo nti lya. Gwe bagamba okulya amaze ennaku 3 mu nsozi atambula. Emmere gye baali bapaakinze yali efuuse mikalo, ate n'okuggwayo nayo ng'ekoze etya? Eweddewo. Kubanga mu lunyiri eri tukiraba nga awakana ng'agamba tetulina kye tugenda tutwalira nnabbi oba mulabi, n'emmere nayo yennyini ekoze etya? Eweddewo. Gye bapaakinze yali ya nnaku 3 ng'agamba, in fact yatandika agamba nti tuddeyo kubanga n'emmere etuweddeko ne taata waffe atandise okweraliikirira nze, kati takyeraliikirira ndogoyi. Haleluya. Kakati Samwiri yali amanyi omwami ono kye yeetaaga, yali amanyi kyanoonya ng'anoonya ndogoyi. Naye ate bwe yamusisinkana ate n'amugamba nti n'abayingiza mu kisenge ekigazi. Mu bufunze ekisenge ekigazi twagamba nti bwe tusisinkana Yesu agaziya obulamu bwaffe. Haleluya. Akujja mu kafunda n'akuteeka watya? N'akuteeka wagazi. Kubanga abamu bengamba ogenda ku YouTube, abamu temujja kugendayo. Haleluya. Nina benda bakati ono Mama Sala tajja kugendayo ono. Ye mwekakasa. Aba tajja kukola ki? Tajja kugendayo, naye adimini manyiye ate yaliwo. Kakati bwe tusisinkana Yesu agaziya obulamu bwaffe. Era naawe enkya ya leero kye njagala okugamba nti Yesu tagenda kukuleka ng'oli mufunda mu mbeera y'ensimbi, mu mbeera y'obulamu bwo. You will grow, you will expand, you will be enlarged. Hallelujah. Kyekisenge ekigazi. Bayibuli egamba yasangamu abasajja 30 nabo twabannyonnyolako, twaboogerako. Naye kati ng'ekyo tukivuddeko. Bayibuli egamba nti yali alagidde ekisambi eky'ente oba ekyennyama bakitereke, naye abakitereka tebaamanya ani gwe bakikola ki? Gwe bakiterekera. Sawulo bwe yatuuka n'alagira nti mukireete. Bayibuli egamba ne bakireeta ne bakimuteeka mu maaso. Awo twasimbawo nnyo essira luli nti ne bakimuteeka wa? Mu maaso. Olwaliro njagala osimba ate era ku ssira katono nti n'alagira nti mukikole ki? Mukireete. Katonda anaatera okulagira bakireete. Haleluya. Katonda ajja kulagira bakole batya? Bakireete. Ekikyo tekigenda kuweebwa mulala.
omwami wo tajja kuweebwa mulala, ne mukyala wo tajja kuweebwa mulala, n'ennyumba yo tejja kuweebwa mulala. Obuwanguzi bwo Katonda tagenda buwanyisa kubuwa mulala. Omukisa gwo tegugenda kuwanyisibwa kufuuka gwange. Omukisa gwo gugwo, amafuta go gago. Haleluya! Samwiri yani? Samwiri ye yali nabbi omukulu owa Isirayiri. Tulina nabbi namubagamba mu ntambula eyo nti ye Mukama waffe Yesu kati yalagira, ate bw'alagira tewali agaana. Bayibuli egamba nti bw'aggulawo tewali akola atya? Tewali aggalawo. Nsabye Katonda akuggulirewo waleme okubeera waggalawo. Kubira Yesu engalo n'amiina n'enduulu ey'amaanyi. N'alagira nti bakole batya? Bakireete. Munnange nga yalagidde oyinza okutunulira w'ova nga tewafaanana gy'akutwala, w'ova nga tewafaanana kye bakuwa, naye ng'akoze atya? Alagidde. Juzi nalabye abasajja mabegako nammwe mwabalaba abavubuka ba buloga. Babuloga nze nasingatako ku pulezidenti dda 2-3 twali mulayini tuti tugenze mu eyo breakfast ya nankani eyo ebeerayo, ne tumala okulya emmere ne tutandika osimba layini nga tugenda tumukwata mu ngalo. Saafuna mukisa gwogera naye. Babuloga bayogedde ne pulezidenti se. Ne wabeerawo n'omusajja bamuyita publicity w'enalteete n'ayogera oludikya lwe, n'ayogera oluzungu lwawo, n'ayogera neriri pazo gundi. Naye nga lwaki boogera? Kubanga pulezidenti yalagidde nti babakole ki? Katonda bw'alagira ajja kulagira, kijja kukolebwa. Pulezidenti bwa Uganda bw'alagira kikolebwa. Katonda waffe bw'alagira kisingawo okukolebwa. Nsabye Katonda kikolebwe nga Katonda bw'alagidde. Samwiri n'alagira nti bakole ki? Bakireete. Haleluya! Bakikole batya? Bakireete. Ne baleeta ekisambi. Gwe naawe njagala weetunuuliremu nga bakutadde ekisambi awo, ogenda kikolako ki? Ekisambi ky'ente ya kilo 2 bakikusimbye. Kati wuliriza, ekyo ky'oyaayaanira, ky'olaba nga kiri wala, ky'osabira, ky'osiibira, ogenda kifuna okituukemu, okibeeremu. Weebuuze nti kyekino kye nasabiranga, kyekino kye nakaayaniranga, kino kye kyambuzanga otulo nga kyekyo, nga tekirina gye kiraga, nga kiri mu maaso go. Haleluya! Ku Lwokutaano twayanjula omutwe nga gugamba in the pursuit of the anointing. Mu kugoberera amafuta, mu kunoonya amafuta, ebisambi bijja kuleetebwa mu maaso gaffe. Ne bakireeta, ne bakiteeka awo. N'amugamba nti kati lya. Omuyala okumugamba nti kola ki? Oba yanaaba engalo oba teyanaaba, naye Sawulo yalya. Ekinsanyusa ku kulya kwa Sawulo nti yalya n'abasajja 30 bamulaba. Katonda okukusembyayo okuleeta oluvannyuma si lwakuba takwagala. Katonda agenda kuyisaawo n'abaakusookayo bakulabe ng'osanyuka, bakulabe ng'oweereza, bakulabe ng'ogulumiza Katonda. Ani agamba nti haleluya ey'amaanyi? N'amugamba nti kirye kubanga okuva lwe nateeseteese. Lubadde akatundu big katandikira wanyabula. Kiteeke mu maaso ge, kiteeke mu maaso go olye. Kubanga kikuterekeddwa okutuusa ku biro ebyateekebwawo.
kubanga nayogera nti mpisa abantu. Kubanga nayogera nti mpisa abantu. Awo Sawulo n'alya ne Samwiri ku lunaku olwo. Eyo erina engeri gyekyusakyusamu ebintu. Naye agamba nti eno eyange ebadde etegeeza nti okuva okuyita kwa saaviisi eyo, okuteekateeka kwa saaviisi eyo, erinnya lya Mukama lyebazibwe, kwaliwo ku lwa Sawulo. Mukitegedde ekigambo ekyo? Abawala eri mu nsozi be yasanga n'ababuuza nti omulabi ali wano, bamugamba nti bw'ali ategese ne saddaaka n'abantu tebagenda kulya nga tannaba kutuuka. Baabawala balowooza nti saaviisi agitegekedde kyalo, agitegekedde community. Kumbe ono yennyini gw'alagirira ye nannyini saaviisi. Kumbe gw'alagirira y'ensonga lwaki saaviisi etegekeddwa. Ogenda kufuuka ensonga w'olaga. Olwaleero oyinza obutabeera nsonga, naye olw'enkya webunaazibira n'olwaleero onootera okufuuka ensonga lwaki abantu bakuŋŋaanye. Onootera ofuuka ensonga lwaki okwanjula weekuli. Onootera ofuuka ensonga lwaki graduation party yazze. Onootera ofuuka ensonga lwaki abantu bagenda kisaawe entebe. Onootera ofuuka ensonga lwaki abantu bakuŋŋaanye okusinza Katonda. Haleluya! Mundabikidde ng'alina version yaffe ey'edda, King James. Oba gy'olina English Standard kyekyo wamma birala. Wulira nti okuva lwe twakuŋŋaanye, okuva lwe nateekateeka okukuŋŋaana kuno, gwe wali ensonga. Sawulo tebyamusobera, ne yeewuunya azze abunoonya ndogoyi. Ye teyalinamu pulaani ya kusaba. Mukama waffe yeebazibwe. Era naawe nga bwe nkutunuulira tewalina pulaani ya kusinza Katonda gwe. Tewalina pulaani ya kulokoka. Weebale nnyo. Ewammwe gye wava mwali mindi, mwali mu kusamira, mwali mu balongo, nga buli lwoddayo ewammwe waliyo ebigali jjajjawo n'abisikayo n'obyeyingizaamu bw'oti. Ffe twalina jjajja fedda nga omuntu bw'amusibula nti agenda mu kibuga nga amutuma nti genda oleete omulandira ogusaze ekkubo. Okiwulira? Genda oleete omuki omulandira eyo mu 7 mu 8 eyo late 70s late early 80s abantu bamusibula okujja e Kampala. Jajja nzize kusibula ngenda kukola, ngenda Kampala kuyiiya, ngamugamba nga tonnagenda soko genda ondeetere wano omulandira ogusaze ekkubo. Owulira? Kati abantu obasanga mu Kampala nga baakakanyala, kumbe omulandira ogusaze ekkubo ye kwayimiridde. Kati bangi mummwe mbalaba temwabiriiko bino ebyokusinza Katonda. Abamu bayingira mu kibuga nga bazze kukola bwamalaaya, abalala bayingira ekibuga nga bazze kubba. Oli yali wali empereerwe we wakolerwa obuyaaye, empereerwe ku muvule, be bayaaye abaali awo. Ffenna tetwabiriiko. Yesu yatukwata omulundi gumu mavumbavumba bezu n'atuyingiza mu kintu kye. Gamba nti amina ey'amaanyi. Haleluya! Nze mukulu wange bwe twayingira Kampala n'agamba njagala tugende batutendeke okuba ku ngufu. Ebiseera ebyo byali biseera bya kungufu. Late 80s, early 90s, kungufu bamuyitaani yoyo omunankani wa kungufu. Bruce Lee, we simanyi nawe oli wa mukinana. Haleluya! Bruce Lee kati yakozesa ekigambo ekyantuninga nti bwe tunaatendeka kungufu abantu tujja kuba abantu nga tubakuulamu amalookooli. Kati ne mpulira nga njagala nnyo nkuulemu abantu amaki amalookooli.
naye Katonda yebazibwe nti satraininga ku ngufu. Singa kati mwandize mu Yesu nga temulina malokoli mwenna. Lwakuba Yesu agaba amalala, alina spare. Ani agamba nti haleluya. Eno Uganda nali nja kukulamu amalokoli, nkulamu malokoli. Oba twali tugenda gatwala wa? But listen. Genda oleeta omulandiro ogusaze ekkubo. N'ogutwala nakugamba ekirala ondeetere ne kannawolovu. Kati eyo ffe gye tuva. Kyova olaba Jasmine Wadi Kakembo yeesiimye. Kubanga bw'alijja okunsiibula nti jjajja ngenda California kusoma masters nga mugamba bikkula Bayibuli. Ani agamba nti haleluya. Gamugamba nti olaba otwolaba nga Isaaka bwe yasiibula mutabani we Yakobo, nange nkusiibula mu linnya lya Yesu. Nga nnoonya ennyiriri ezisiibula. Ono atuma kannawolovu. Kakati byombi ngo bimuleetera nga akugamba omulandira guno bw'olaba ng'ekibuga nga Kampala agaanyi ng'ogamba nze ndi mulandira ogusala ekkubo. Bw'olaba Kampala akalubye ng'ogamba nze ndi nawolovu sifiira ku bbala ki. Bwe muwulira mannya mukomaawo ng'okoona ndongo. Gw'owulira bigambo biri mu ndongo. Omukazi yagamba genda oleete kannawolovu. Kati Sawulo teyalina pulaani ya kufuuka kabaka. Teyalina pulaani ya kusinza. Tagirina. Bingi bye tutaalina mu pulaani yaffe nga tukula nga tukuzibwa tetwabirina, naye bwe twajja eri Yesu n'atupangulula mu pulaani enkadde, n'atussa mu pulaani empya, n'atuggyamu emizimu, n'atuteekamu Omwoyo Omutukuvu, n'atuggyamu emizimu, n'atubambaza amafuta ge, n'atuggyamu emizimu, n'atunaza n'omusaayi gwe ogwayika Gologoosa. Olwaleero abandi badde bayirimba lubaale embeera, olwaleero tulimba Yesu ow'e Nazaresi alokola era awonya. Kubira Yesu engalo n'amiina n'endulu ey'amaanyi. Haleluya. Ffe twali ba Sawulo abaali mu nsozi nga tunoonya ndogoyi. Kugambye nga tuli bavubuka twagala kukulamu baki bantu malokoli. Omusumba eyagenda okubeera ne Mukama owa UCC, Musumba Ssenfuma Stephen, ye yali awo mu Kisenyi nga babikonde awo mu Kisenyi awo. Obujulizi bwe temubumanyi, babantu bikonde. Ale naye we Nakakonge kitaawe ye Mugenzi Katula be batabaazi bajjajjaffe Beeriya Sempeke be bamuzeeyi Katula. Ye tufe ab'e Nakakonge twajja mu kibuga nga tuzze kukuula mu malokooli. Ssenfuma ali eri mu Kisenyi yakba abantu biki bikonde. Wulira, muzeeyi Katula kitaawe wa Musumba Ssenfuma ye yennyini awa obujulizi. Yawa obujulizi ng'agamba nti nga bw'asanga abaana babiri abalwana nga mutabani wa alwana n'omwana nga ye kitaawe agamba omusobola oyo. Era mbu nga amanyi n'obbakuŋŋaanyira n'abagamba asala wano ye musajja. Kati eyo gye twakola ki? Gye twava n'ogiri Yesu omuntu n'akuvuma ng'omubulira egiri n'agamba kirabe ogira ennyinda ennene ey'Abaganda n'osigala ng'omulese. Naye nga luli wali osobola okugamba nti kati ono agwana kujjamu ki? Eyo Yesu gye yatujja mu nsozi eyo
n'atufuula abantu, n'atufuula abaana be, n'atufuula abalokole, n'atufuula ababuulizi, n'atufuula abasinza, n'atufuula bakabaka wamu naye, tufugira wamu ne Yesu mu bifo ebya waggulu. Ani agamba nti amiina? Ani agamba haleluya? Kati n'amugamba nti lya, kubanga okuva lwe nategese okusaba, okuva lwe nayise esaddaaka eno okukolebwa, gwe wabadde ensonga. Muŋŋambira akulinaanye nti gwe ensonga lwaki tukuŋŋaanye, gwe ensonga lwaki ne TV yatekebwawo, gwe ensonga lwaki tulina Dream Television, gwe ensonga lwaki tulina Impact, gwe ensonga lwaki radio z'abalokole wegiri, gwe. You are the reason why. Tugenda ne tuwanika emizindaalo waggulu, ne tuwanika emizindaalo gikasuke mayiro 15. Lwaki? Kubanga waliyo basawulo abali mu nsozi z'obusamize, abali mu nsozi z'obutamanya, abeetaaga ekisa kya Katonda kibajjire. Tusula tusaba mu night prayer, abantu ne bagamba balokole baleekaana, tebalina byakola. You are the reason. Mwe mwennyini abagamba mbu tetulina byakola, mwe ensonga lwaki tusula tusaba. Haleluya! Eat. Njagala kulangirira olwaleero nti lya. Abayala bonna balye bw'ayogera Omwoyo wa Mukama. Abagala osoma basome, abagala ofumbira bafumbirwe, abagala okuwasa bawase, abagala okuzimba bazimbe. Kubanga bw'ozuula Yesu enjala yeewona, bw'ozuula Yesu ennyonta yeggwaawo, bw'ozuula Yesu abayala balya. N'amugamba kati kola ki? Lya. Sajja n'atandika ekisambi. Tugenda kukusanga mu kiyumba, sigamba kino ekyebuwalabu, ngamba oguyumba, kubanga yagamba ki? Lya. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Nabagamba ku Friday nti nasulako mu Nankani, omuzigo nze gwe nasooka okupangisa gwali wali Kyebando, nga teguweza fuuti gwe z'omanyi ezirina okupangisa, oba zibeera 10 ku 9 efuuti z'Nankani. Tetulina muzimbi wano, Simon taliiwo. Efuuti z'emizigo simanyi kati ennaku zino oba zaakyuka, kuba ebyammwe mupangisiza mirembe mirala, mwe muli mu za apartment. Haleluya! Ffe gwabanga zabanga fuuti 9, naye kati eyange ndooza yali 6 oba ku mmeka, oba 6 ku 7, nga katidi we kati, katiti nnyo bwe kati. Nentekawo egundi emu, nali nagendeyo nembuulira oba nagenda wa ne bampaka bakayita ka bed cover. Sebo nange nga nina essuuka zensookako, osaaga gwe. Nentekawo wali ka piro nendyoka njaliirako ka bed cover. Nentekawo olutimbe bwenti. Kati nali sinafuna sideboard na kiba kitabo kya TV. Naye nga njira n'empenjula olutimbe bwenti, nendaba akaliriwe kamasamasa, neŋŋamba Joel ekibuga nkimaze. Joel ekibuga nkimaze. Ab'e Nakakonge bagwana bankyalireko balabe bwe namalayo. Ani agamba haleluya? Gwe nina omuzigo ekyebando. Mulimu ekitanda n'omufaliso n'akatto n'essuuka ne kabulangiri ne ka bedi kava kamasamasa nakati nkalaba. Era singa gwali mulembe gwa video nandibadde nakwata video nendagako ku baana bange ne Jasmine omuzukulu yandira akaliriga kama kakati nengende ye mukono okubuulira ne bampe sente yali emitwalo 7. Zaali sente gwe gundi ne bampe sente nengula mu sideboard. Nakati tukyagirina ekolanga Nankani ezirobe ku ambassadors bagitereka mu bitabo. Najigula 9 mu mmeka mu 9 nali okumaze okuwaza 9 mu 5
sideboard ya muti gwa mugavu ezitowa oyakimanyi tokimanyi zirowe ezitowa temusobola gisitulawo babiri tebakulimba nengula sideboard nenjija nenjiteeka mu kasonda bwenti wali ayayayay gundi nina sideboard n'olutimbe ne kabedi cover kati nengene Masaka okubuulira omusumba bamuyita Njawuzi yagenda okuwumula okubeera ne Mukama yali wa Gosima Church Gospel Christ for Mankind namala okubuulira ku Mande nampa TV black and white alo gamba alo hallelujah nampa ne radio bagiyita Sharp eyanzivunula yamuwa essaawa gwendagenda nayo okunzivunula bamuyita Dani yava wali emukono ku Deliverance Church yamuwa essaawa baali bagiyita Seiko 5 mu kiseera ekyo gwali tolina muzaale Seiko 5 ogiteeka ku mukono ng'omubbi agutemako n'agenda nayo gamba nti haleluya ey'amaanyi yali looya n'agimusimba nze nampa TV ne radio Sharp nenyingira ekyebando gamba oyingiddewo haleluya gw'obadde olowooza gw'olina obujulizi weka maama nenyingira ekyebando neteekawo yali no black and white nengisulawo bwenti walimu kugundi ku sideboard waggulu ne radio Sharp nenjiteekamu nakali nensumulula omuziki ali agamba amina y'amaanyi eyo yennyini radio Sharp kwe natandikira nga tuteeka kakazindalo bwe tuti ka microphone nentandika okubuulira open air emuyagulago mu triangle nentandika okubuulira enjiri zino Kingdom Harvest Crusade zemulaba zatandikira ku radio Sharp ani agamba Yesu alokola Yesu alina amaanyi haleluya kati natuka ekiseera ng'omuzigo ngukettera mu mulyango gwange bwenti nentunula ku lutimbe nentunula ku sideboard nentunula ku TV neŋŋamba nti Joel nkulaakulanye nentegeka ekijulo Mama Kasifa yagenda okubeera ne Mukama ne mugamba ogenda kujja onfumbira ekimere musumba wange ajjaalye ansabire omukisa nengula sumba najja nalangirira ennyumba nalangirira obugagga bye mulaba olwaleero waliwo omusajja eyabirangirira haleluya siwasiza omukazi gamba nti haleluya sivudde ngenda okuwasa sifulumyako kalumu kamu sikuteezi biri wali ekanyanya waggulu ku kasozi ng'ew'omusumba Kisubika waggulu awo sikuterumu meka kati sebo TV negundi biri mu ddiiro kati nfubutuka mu kisenge nenzija mu ddiiro sebo gamba nti haleluya era baganda bange bwe bajja kukwanjula kwange nze nabasuzaawo ndi munene mu Kampala gamba nti amina ey'amaanyi Katonda olwatandise okungaziya Katonda atandise okunkwatako wetwogera leero nina ebizimbe 9 ebya Christ Ambassadors 9 buildings eby'essomero ani agulumiza Katonda ani agamba nti Yesu bw'ajja abantu balya